The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani yuga ku ground. Ani bwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamu apanyiga mawu. Ebe na birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Teangel ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hello beautiful people, welcome to the Snap Talk with the girl Teddy Teangel and the two beautiful princesses. We are back again and we are excited. You guys, we are here back again. Jukira mfe twewayo weekend zaffe twaze mbale na nja kibalangida but twewayo nja kubanganya bajjukiza nti twawe ne tugamba katusomese gwanga tuliyigireko na lituyigireko fe weekend zaffe tujja gena mu happy time. Whether we shall be here articulating issues. Then I want to congratulate Uganda Cranes, Ugandans at large. Congratulations on the win yesterday. Yes, that's on Friday. Munayo kubanga South Sudan mwajisiza mbisa wali eri katikati subira nti wano tugenda keeping the spirit nti tugenda tuka to the top. But without wasting any time, let me welcome the princess Babuzeko as we dive into the topical discussion. Today we are going to be discussing sexual harassment in society. A lot of you are doing sexual harassment in society, but it's like you don't really know what you're doing. In fact, at some point, you feel like doing a certain thing is not harassment. Whereas us, if we find it like it's harassment. For example, why would you have a conversation with me literally on a daily when it's sexual related? Like why? Anyway, let me welcome the princesses Babuzeko and then we dive into a topical discussion. Do not forget to comment on whatever we are going to talk about. Kubanga fe twagala okuyigirako nafo tuyigireko. Princess of Uganda buza kwatona ko raledo. Hello beautiful people, Teddy kulika inambo. Navuddeyo. We bali kutuchikirira fe ba Snap Talk. Nabadde wakujja. Bakwa jam yadde mungi. Jam yakutte. Jam yakutte. Namulabye. Mpira nengufunira we nakufunidde ku radio. Era we wenyizo okutege wenyizo okunyonyolera ze binawulidde salabye. But good evening, viewers. Yeah, the topic of the day nga muchala Teddy wagitugambye yeyo no munange tuwulira nnyo he sexually harassed me, oba this one is harassing me in one way or the other. Abamu tebamanyi, abamu n'okwogera obwogezi, you're harassing some other person. So it's the topic that we have in the studios today. Naye nga munange muchala Teddy Teangel kalona kondoza tukayisizeewo ddala aka Dr. Flavia Chiwewa ono nga lead coordinator wa HIV injectionable medicine. Munange ngeno ye empiso gye bakuba naye nga bagikuba twice a year. Emala myezi mukaaga. Eringanga ARV. ARVs naino yo mpiso. Sibya kumira buli kanako. Ezizo obutafuna. Nga tujja kwa 6 months. Ojimira nga bwe tugenda ne batu kugema eddagala against fenga abakyala obutafuna mbuto. Kati oba obutafuna mbuto. Obutafuna family obutafuna mbuto. Kati zo family plan yoga gamba mbu ali ku injector plan. Kati nene empiso bwetyo bweri. Ngera ne bagikuba gwe n'ogenda ne bweyagala kale.
N'otambula butambuzi buli weyagala naye batosobola oyinza nga obutakukwata n'okasitula ate akayina lwaki oba ogyeko nga kali outside nga tekalina kuyingira gwe musaayi Tenjo kireke bajja kinyonyera ku lwokubiri ebyo ku lwokubiri kwa some of you are confused akalina tebakimukuba olwedde okayina bakuziyiza ki kiringa kuba ng'oli lubuto nogamba nti ate ngenza kufuna buweke buziyiza funa lubuto kati omuntu agenda n'akubuuza kati oziyiza ki kye wafunye dda kuuma mwana gwe eri okuze so akayina tebagikuba naye gwe nga tokayina nga oyagala kwegabangula ogenda ne bagikuba you sleep with whoever kaba tekakukwata wano wetutuuse kati omanyi wetutuuse wendaba tebagenda kulwala naye tugenda kuzaala paka kuwulira bubi ate family planning ziriyo abantu tebazikozesa kubanga kati oli waba ekibadde kisinga otutiisa olumu izikulwala naye weba kulwala bakufunyidde eddala kuzaala paka kuwulira bubi but anyway ebe nayo nabirindidde ku Tuesday any question you have tugenda kwatukyaza Dr. Flavia so any question you have gitereke that day ajja kuba addamu buli kibuuzo kyonna kyonna kyewandiyagadde okumubuuza that is Dr. Flavia Matovu Chiwewa Tuesday 8 a.m. on the Mighty Drive. Obanga obadde togiraba today it's your turn. Oyagala okwegabangula nedda. Kigambo ky'olikiga bubi. Anyway, let's dive into our topical discussion. Thank you so much for that. But before Farida. Okay, kalo oyagala okunyumirwa obulamu nga toyina kyotidde. Nga togambwako. Embuto zone anyway bye tujjadde mu buzaze very careless with life until you sleep with whoever nga tomukebezezza. Empiso ebayiyo. Sajja togenda kumira pepu. Nagwe nebasa n'esimu abaana bali ku mpeepu wano bamira pepu for 30 days si kirungi nnyo kati empiso ejja kubanga ebakolera ddala bulungi nnyo naye nga mbalamusizzaako mukulikeye Namboole Uganda Cranes team mwebale butatuswaza namwe abajjuze ekisaawe mwakoze omulimu ogw'ettendo obanga gwazannya ng'olaba abawagizi bajjudde bakubyeko nga ne vuvuzera bafuuwa nga buli kimu olaba kiri mu space yayo gamba kale nange kanfunvubire abantu bano neme kubaswaza n'aba South Sudan okay namwe mwebale kugenda kuwagira ayi nabawooni nze nga tugenda bakuba mbo nga balowooza nsa kumba oyina eddogo mwebale kuwagira mwebale kwagala nsi yammwe ndowooza mukulembeze alaba nti patriotism bannayuganda bagiina yagibuulira ku meefu they are patriotic you can just see by the way they showed up for Uganda Cranes olunaku lw'eggulo katulinde emipiira emirala naye nga UBC twagala okubategeeza nti mwakoze bubi nnyo it is your mandate okulaba nga mututuusaako emipiira egyo balina ne Star TV ate bategeezeza even the coming matches tebagenda kwa paka enaku z'omwezi wa 15 lwaki twakoze ekyo tupanishinga ebati mbafunyemu obuzibu ne bapatana baabwe Uganda waliwo obuntu obutono nga temulina kubanga akkiriza mba audience like abawagizi kati okutunaagulabira waggu ogwo lutalina okuba nga akyusaamuko ebyo ne South Sudan yalibadde esobola okukisaba ekintu bwekityo neera nabo baagumye Uganda nejjuza ekisaawe ne babakuba bulungi ne banywera n'aba South Sudan wadde bawagira Uganda nenga lwaki oba ova South Sudan owagira Uganda wadde bawagira mbu nebo South Sudan waliwo abana betwekuliza wano wennyini nga badde bazanyira national team tugende ku snapto kana emuli mutya lunaku lwa Saturday kansubire nti muli okay abamu muli waka abamu mugenze ku outing eyo muwummuza ku birowoozo which is also okay naye nga bwe tunyumirwa obulamu tuteese kuwanira ku snapto osobola tusanga ku YouTube oba ku Facebook sobola tubuulira have you ever been sexually harassed era kyali kiva kwani abasinga okutwarasinga surprisingly abantu abatumanyidde oba betumanyidde mikwano gyaffe baganda baffe abantu betukola nabo ba workmates oba ba bossi baffe nti agenda nakuharasinga mu ngeri nyingi abamu by looks engeri gy'abakutunuulira yekomba and you're like why is he even kombaling abamu mu bigambo abamu mu social media yajja akuweereza ebintu ku WhatsApp ne weebuuza lwaki yali badde ampa video thank you
kati munaye sexual harassment eri mu ngeri nnyingi nnyo abamu body language yaabwe ajjaawo ne yeekozaakoza abaana abawala aziriposa ayogera naye yamwekolezaako yemolamola wamukwatirira noyabuuza ofaaki so abamu you are sexually harassing men bwamutega ebbere bapampiza amabere gali eno mu wano ku mutima wange isukane ku mutima ngambo batebassa so naye n'abaana ababuwala bali mukuharasinga abalenzi nekisinziira akuharasinza atya abamugamba abamu physically body touches ajja n'akukwatirira neweebuuza amwako omuyitako n'akukuba oluyi ku kabina obwo buyi obuli sexual neweebuuza bwebudiyu bw'aba anyumira nnyanyumye nga akutta ati naye nga bw'akwata ati emikono bwe gitambula giti abamu abataggwa buhaaga akuhaginga nakulemberera nnyo. You people, by the these things are happening. So sexual harassment ejja mu ngeri nnyingi nnyo ate ekisinga okuluma nti eviira ddala mu bantu betumanyi betumanyidde betusiiba nabo kakati awo tujjiwe batujja emboozi yaffe y'olunaku lwaleero wali obaddeko sexually harassed if bw'oba wali wakiyitamu otya how would you advise omuntu ali sexually harassed ayinza okuba nga mukama we boss we nga yamuharassinga bannaye ba boss wanene Uganda basukka nanti yakuwa omulimu yakusasula basukka akuwa omulimu nga yine kigendererwa kirala nnyo wala mbakozi be baabwe bonna wala gwaleeta mu kitongole kyamuyitamu buli wala gwaleeta amuyitamu ne weebuuza naye nga gwe kigendererwa kyali kye ate nga naawe ozadde abaana ab'obuwala singa omwana we asanga embeera bwetyo nga gy'oli mu kuyisaamu abalala zekyovana batera nnyo gamba abasajja njagala omwana wo asange ekifaananyi ky'omusajja ekiri mu ggwe akisange muntu omulala kubanga naawe gwoli mukola ebyo mwana wa muntu yazaalibwa ate abantu bwe batebaagala bituuke ku baana baabwe ne weebuuza gwe nga ababanno bakola bwotyo so tutandike ne examples of sexual harassment. Have you ever been harassed? Okay, that is a very deep question. But yes or no? Have I been harassed? Well, sexually. I have been sexually harassed online. Yes, I have been sexually harassed, but online. Online, abana yes, harassing yes, not in my circle necessarily, but then actually yes, I have been sexually harassed even in my circle because I think I remember joking around with some friend of mine. And was I even joking? It depends. And I was telling him, yes, and I was telling him, you know, I think it doesn't make sense for you coming every time you're having a conversation with me, there's something sexual related. So I was telling this person, I think I'm not comfortable with such a thing. Yes, we are friends, we are close, but there is no way you tell me to go together. For some reason, there is a sexually, like sexual connected thing. Guamanyinga, the women my size is Simayanga, how they are good in bed. Guamanyinga, the women like me, how they can be like. So I was just telling him, and as like, I think it doesn't make sense. That you're making me uncomfortable. Yes, you're making me uncomfortable because I have you as my friend. But when you start telling me such stories, I feel like you're beginning to fantasize or something. So I think, to me, it's harassment. I don't know about you. It's my opinion. To me, it's harassment because as friends, we have to be having things a bit to get really more of. Okay, yes, once in a while, since we are friends, for example, me and Farida and then Lillian, we work together. We can't be there and Gaffe to get we be talking about sexual talk. The whole time. The whole time, Gaffe just said to get sexual talk. Mwana gwala be spicing up, I think it's also important. Nenzia nga mwana gwe Farida. Njago nyambi kwa na idea about business. Can you help me? You know, so I think I have. And my friend, yalinganga chikola unknowingly, thinking he's just being funny or something, but I got uncomfortable with it because I'm like, yo, are you fantasizing to be with me or something? So I was telling him, I'm uncomfortable with you having a conversation. Ntinewe tuwa tuyogedde kale lunaku lulamba tujaberako n'ebituzimba nga bingi naye era ka sexual something kaitewa or somewhere. Not necessarily asking me out. Yes. At least otankango ngamba n'omuwala gwe wabadde naye, like which I was saying it's harassment. Okay, yes, in a way. Because why do you even anyway, yes. Yes, so yes, you have. Yes, yeah, because yes, I have been there and people do it unknowingly. They feel like it's okay. Yeah, because like how do you just be there and go
nga gwe just jazz yo ne chaliwo mwino okubeera nga ka sex related jazz kayina engeri we kayitamu awo because nga sinnadda ku side y'abaami kantandike ku y'abakyala you are in a very short dress you are within men and you don't care about how you are sitting you are harassing people and you are comfortable because you think maybe you have nice thighs and you want these men to fantasize about them so you are just there abo babikola bagenderedde nebeerabira nti not every man ajja kugwira n'olwokuba alabye emmere embikule mbwagwira akole ki ate nga abaana abawala abasinga obungi babikola like bakuyise kugenda ku interview why are you putting on a short dress bagamba mbwotuuka twetaaga kwogera nnyo focus ajijja kubyogera n'atunula ebisambi so nakuwa buwi mulimu bw'osanga ali serious abatakugobye dressing code oba ogudde bw'osanga ali serious dressing code oba ogudde kyovala babawala bagamba mbonno nze saagala interview pano ng'eriko abakyala because omukyala agenda kutunira alabe nti oyambadde bubi kati nze awo dressing code maakuwaddewo 0 kakati abaana abawala twetaaga okubanga tutegeera nti we can also harass men nnyo mu society mbwe abaami be baharassing abakyala ne babamalako emirembe sexually but even women are harassing men sexually yes abamu nno ne dirty dances as in omuntu nakulaga nti they are not comfortable naye ng'omwesibyeko bw'omwekunyizaako bwemukulukuusaako nekisukka abamu bw'abeera mu mmwe bawala banne ayogera bulungi nnyo they are very audible bwe bamuyita n'atandika okwemola nga bw'eddoboozi what are you doing? Wekoleza kwani my friend. Wekoze obadde ki? Who wants you? Because a man who wants you. Yogera n'ekiroboozi kyo oba kibi ajja kukwagalira. Basi manya lwaki oba oteeka mu stereo nga bakugamba bintu ebitali sexual. Why are you even thinking about sex? Stereo n'ebula. Ebigambo bikubula ng'oli mu sitiri ati bw'okyusa olina okulikyusa emirundi gyonna. Nzijukiramu kati wanteekawo stereo. Ejjabuzi nakyolale. Mama tulina ogiyiya n'ogiteekawo awo somewhere. Stereo ejjabuzi nakyolale. Ate waliwo abaami abamu betubeera mu mikwano gyaffe they start sexualizing about you n'atandika okugamba ebigambo mostly ntera nnyo gamba abantu please don't sexualize me. Like there is a lot we can talk about about sex but now you have sex thighs, you have sex legs. No, why are you saying that that's sex? So your bum has grown big. Like, it's not you to notice. Why are you that. focusing it's on my man to notice that, not you, my friend. Okay, even when you notice it, keep it in your head. Don't tell me, because anyway, I have a mirror at my home. I can see myself and I'm like, hey, ma'am, I have grown yash. Women are sexually aware of their bodies. Because tukera mu mirror, bulina kuteri mukazi avaako nga teyerabye. Buli lunaku okeera mu mmiro okweraba wageze oba okoze you can tell nti ngoze oba ngeze you can tell nti ngeze kakati bwe ntuuka ku mulimu n'otandika okunga nako zino wajja neno ng'olina obubeere butono naye nako zino as in why are you focusing on my breasts? Is that even your place? Is it even your business? Because that is sexual harassment. Because why are men having sexual conversations with women they are not in love with? Why? Promoting sin wabayagala atandikira watandika flirting nawe before you know it you guys are cheating. They are flirting with you and you take it as it is okay. Kati wabana avao ne batandika okukwatirira because yajja mu inbox yo na flirting nawe no takitwala ng'ekintu ekikulu. Bwana akusanga physical they are going to touch you because mu WhatsApp wa feeling it is fine. Okay. Kati wana kutwala out oba mugenze wajja tandika okukwatirira. Because wali wachira nalinda na out. Auntie achogera no you take it in, you don't say anything. Now you get it, no you take it and then he's like okay no I enjoying ona kate munnaye abawala abalina boundaries bagamba nti beeraga but you need to have boundaries in life. Tosobola kubanga oleka every Tom, Dick and Harry okujjanga akukwatira oba ng'akumanyira they sexually talk to you anyhow. And naye kati lwaki nze sitegeera nsonga lwaki obojja ne sexual talk ey'omu buliri ng'ogigamba omwana ow'obuwala atali mukwano gwo. I mean atali mukazi. Bali bakozeko style we bati. Eh. Bro, okola otya
are you my boyfriend? As in, are you my man? Bali bakoze kusema ati we ngamba ati yoba nedda okola otya. Nkubyakubyemu akafaananyi ng'oli mu buliri. Exactly. That is harassment. Tell them it's harassment. These guys don't know that it is. Lwaki okubyamu akafaananyi? Because why are you looking at me n'okubya akafaananyi kali sexual? Why don't you just look at me n'ogamba nkubyamu akafaananyi ng'ofuuse CEO? Yes, what no, ndabira mweyo line. Lwaki ndabira mu line y'obuliri? Ndabira mu line eyo. Nkubyamu akafaananyi bana oli MP. Ng'oli flow of parliament. Lwaki ndabira walimbo nkubyamu akafaananyi ng'oli mu buliri. Oba obeera otya? Oba tunula otya? Oh my God, thank you Farida. Say. And I'm like, okay, why are you harassing me? Abamu tukola nabo nti you can actually okugamba nanda you are overstepping. Toyina kukiŋŋamba ekyo because tosina kyenkwagaza because niwona okubya akafaananyi sogenda kukafuna kabeere real. Ate abamu betukola nabo aba yakwagala naye nga tasobola kuhavinga, so they sexualize you to the maximum. Because they can't have you, they want to have that sexual talk with you. They, by the way, do you enjoy this position? Do you enjoy this style? Kubanga nibenaga okay wemba nje enjoying okoloti ondage nti oli mukugu muyo oba kale kugambe nti enjoyinga what next ogenda egamba bawanga agikole as in sikitegera nange you people abasajja basukka weewaawo abasajja basukka n'abakazi tulina getusukka nnyo nafe abakazi tusukka because by the way n'omukazi also women can do the same thing. Yes. Of course, the fact that I'm a girl, I have not seen a woman come to me in that direction, but a woman would come. Na kati, I have seen people. Naja natula on the laps of the man. Omana malana yukanagamba. Mukazi yali akoledde ko kino webati ne webati. Like she's sexualizing this guy, literally amusika eriyo, so that onogaga gamba hey mukazi atachinkola you're sexualizing this person, and it is not right because probably most times you're even workmates, you're not even friends like friends, you're just workmates, but probably you fantasize to be with this particular man, and then you'll also come with that jazz ngaze tugambi wali abasajja zibagamba, then you start to ask, I wonder how you taste like. Ate kiralika bagamba basajja nga mmwe muyina gundi ne gundi webati someone did not say them here. And in my heart I'm like, okay, let me say kamutume Harriet, I'm like, Harriet, why are you saying that? Musindikire message omugamba, can I have it? Like amanyegera than or two. One time I saw a woman kanda be engalo zo abasajja webati ababeera n'engalo bwezi. I said, why is sexualizing a man? Abana abobwala basukka tiringa musajja kujja mu inbox yo, good morning sweetheart, excuse me, why are you calling me sweetheart? Naina ne yangambanga on behalf of your busy on behalf of your busy boyfriend, good morning and have a lovely day. Katnengamba kateno yaloboza bine bigambo mbiryanga mmere because you told you my boyfriend is busy. Even told you he has not yet told me have a lovely day because my man will tell me have a lovely day before even anyone does. So on behalf of your busy boyfriend, good morning and have a lovely day. Nengamba lero no. Ankugambirawo nedda. First of all, toyina background eku pointing amwami gango bakikola batachikola. That is upon me. Kati gbobo yagala kola bibyo bikole. Don't involve my man anywhere. Ekirala tojja mu inbox kutandika ku sweet z'abantu. Why you watch on sweeties? Sweetheart. Hey, how are you sweetheart? Okay dear. So why are you calling me sweetheart? Because you are sweetheart. No, not to because you. You are sweetheart. You are what that is sweet. By the way, namanyira siita bantu bwentyo neddanze mpita erinnya lyange atatange yayo manya nti ddungi kwe kulintu. Mpita erinnya lyange kubanga siriye wakananga ko era sisobola kuvunana mbu lwaki ompise Farida. Atusobola kukeera ku macha, how you sweetheart? Kakati sweetheart nza abadde agamba nedda. Lwaki tosweetiza mukazi wo? Why are you going around kusweetiza everyone? Because n'abali ewaka ewammwe temuba sweetiza. Yeah. Kati odda ku muntu atalina interested notandika okumusweetiza ebitaliiyo. Lwaki oba omusweetiza? Ate Farida badde oli kusaidia abakyali ndowooza nga how abakazi we've lowered down our dignity. Ti omukazi weeteeka wansi just because
you fantasize something about a guy, you probably have a crush on this guy, and ne weelowaringa wansi n'otandika okola Farida byagambye gwe kimu bibiri weekoleza ku guy, and everyone at work notices no omwekolezaako. Yes, this guy is uncomfortable, but you don't even withdraw. For you okyali awo omwekolezaako, omusajja akulaze sikwetaaga, but for you you're still pushing paka ndoza omusajja atuwana atendere oba and then probably ye lwaki ono simuyita. Ate nga kyangu nnyo omuntu banayigo atakwagala oba omulaba lwaki oba weekoleza ku muntu kubanga omwami anaakwagala teyeetaaga omwekolezeeko. They will notice you by the way you handle yourself, how you do your things. Omusajja asobola okugamba oyo alina characters zenjagala. No mwami, I do not need you to kutandika kumpa sexual talk okungamba nti I get interested in you. Kubanga ne bwona mpa sexual talk, actually it is a turn off. A turn off, yeah. Ne bwabera boyfriend wo not all the time mugenda kwogera ku bintu ebiri sexual. Kimu bibiri bannaye nekufuna. Bannaye azinya kutama. As in omwami wo ne bwaba omukyala wo nga buli lwakubira simu mana bijukira that night and I cannot forget that night. As in omuntu akutama ne bwaba yali interested in you bwe toyinaako birala byakunyumya lwaki obeera as in obwongo bwo buli sexual the whole time. Ate abaami basukka as in asooka n'alaba omukazi bw'ati amwambula engoye n'amulaba ng'ali bwereera awo n'akubyamu awo obufaananyi ne style zinzo banyumi kati natandika okutandika okusexualizinga abamu omwaka haga n'akalemeramu. That's why me I don't want to hug people because in more process eyo akukwata awoteetaga akukwate but nga wetutteyo in that action of giving a hug. That's why nze saagala nnyo omuntu kutandika kungwira mbwapa kiseka sijeetaaga ate asaagala nnyo gigaba. Okay, thank you so much, Farida. To the people that are watching us online, as I cross to Lydia on his side, because she has been arguing the whole time. I don't know if she has first what we are talking about, standing on fire, because a lot is happening, by the way. In our society, we have seen people that harass us. You find landlord as a kubanja, you get a between. Neno na ulidenge wavaye wamwe noisy. Neno ngatemuna social media. And then you're like, what even? Anyway, but to the people online, please tell us, let us know what you think about the topical discussion. We are talking about sexual harassment, like in our society, because it happens. Yes, it happens online tons of times, but we talked about that one sometime back. But then this one that happens probably in our workplaces, at church, in different society places where we live. Please share with us a scenario that has happened to you, or even how do you think we can, overcome this whole thing? Because I love how she has pointed out that it's not even only the men that do this. Even the women do this. They lower themselves, because they feel like they want this particular person. Whereas you don't have to kwekoleza on someone. You can just have a mutual understanding with someone and you tell them, the truth is I have a crush on you. We could do this and this and this. We're trying to say more than good. But to making other workmates kugabani omwana nga yekoleza ku musajja, those things. Lillian, I'm crossing over to you. Have you ever been harassed? Sexually harassed? Yeah, I have. You have? I have. It was done verbally by people I know. And most of the times, the people Lucy, omugamba, but then there are these myths. Sexual harassment, like it's normal treatment, jemba nkuwadde. Abamu ayinza n'okulowooza nti ali kwongerako value. Abamu ayinza n'okulowooza nti ali mu kugamba ebigambo by'otawulirangako. Abamu ayinza n'okulowooza nti ali mu kukola ekintu ky'otakolebwangako, like nga omuntu takikolangako. So this harassment etambulira mu bintu bingi nnyo nti someone ajja kuharassinga because of your gender. Because bwana harassing omukyalo ayinza okwekuniza. Oba sinakindi abakyala abamu get excited. Omwana akugambye ebigambo by'obaddemu oba oluusi totera kuwulira. Oli n'ayogera ebigambo. Ninga they're just fantasizing, just a moment katono nnyo. Oba omulinga abyogera bwogezi kusaaga. Mulimu abantu abatalina mboozi gy'ayinza kwogera naawe ezimba. Naye emboozi ya sex ajja jjogera naawe okumala essaawa zonna. Nga tasobola kwogera naawe bigambo bisatu nga tananyigawo kigambo awo. Ekiri sexual. Obanga tannanyigawo kikolwa. Leero nno otunudde bwoti ne bwoti. Naye oba otunula bwoti ne bwoti ng'ovu.
bwetutuuka wali mubeera eri obubiri like someone has a picture already of you nga muli wali eri, has a picture of you ng'oli bwoti, has a picture of you ng'oli bwoti. So most people don't realize until they are sexually harassing others. Some men do it because alaba nti bwakikugamba ogusooka, you feel okay, they'll come back the next day, they'll come back the next day, and then it's going to grow. Because abamu bagamba tubadde tusaagamu byebigambo olusi bye bakozesa nenga tebinyuma muntu kutandika keera kumacha kukwambula kukukozesa mirimu gyotalikola naye ne bwe zibeera nti akupicturing ze somewhere you doing this netugenda oba netweyagalako kadeting abantu betukola bwetuti it's inappropriate. But most people do it nga bo balowooza it's okay, it's fine. Kati nga fe abawala oli n'ayambala mu ngeri emuweebula nga Omumbejja bw'akyogeddemu engeri eweebula because they know there is a man at office that want to entice. Ate omusajja bw'abanga yali ayogeddeko ku mubiri gwe nekisukka ajja kujja ekitundu kye wagamba nti kyosiimye ajja kikutera ku mmeeza osalewo gwe ng'omuntu ogambe nti nsazeewo bwe nti naye nga bizinesi agikubyawo maaso gonna gw'osalawo nogaa nti okay bizinesi eno wano kati tugende tweyongereyo. You get my point? Nti abaana abawala ne mu njogera yaffe era Omumbejja akikonyeko wali eri nti omuntu bajja mubuuza ekintu but because they have a crush on this person, even the way they conduct themselves ekyukamu zina engeri gye zijjamu awo n'alyoka akola bw'ati n'alyoka akoteko nti nayo oluusi ebimu ku bino ebintu bitandikira oba oluusi n'ewaka abazadde abamu tebagambako baana bigambo byakubaagala bibazzaamu maanyi mwana wange oli mulungi, mwana wange olabika bulungi. Kati bw'abiwulira omulundi ogusooka they feel like omuntu ono anjagala nnyo naye nga they are sexually harassing them. Tuuka mu meeting ey'amagezi alyoka akuyita gwe webbina jangu wano. What's like that? Why are you calling me ng'osinziira ku kintu ky'omubiri gwange? Nina erinnya gye bampa. Nina erinnya nyina amannya abiri nti nyina surname, nyina ne Christian name. Naye gw'ompita kusinziira ku kitundu eky'omubiri gwange kyokola ki? Ky'oli interested in. Yes. So most of these people that are close to us, ebiseera ebisinga tubagamba. Ne mulimu omuntu gw'ogamba nno nga bw'amwenya. Ngalaba kiri okay. And they're like, but I told you to stop doing this. Why are you still doing it? And they're like, nena olina nnyo olugezigezi, nena oli nnyo bwoti, forgetting that they are sexually harassing us. Era ebintu bino tubyogerako oluusi abamu ne bagamba nedda munnange abamu balina inappropriate way of touching you. Bwakwata bwati bwayisa emikono mbukwata onyweza ate wabaawo abawaga. Abamu wabawaga simutaku tebamuwaze ye nga alina ekigendererwa abo abantu abakaringa how to harassment abasinga abakikola intentionally nga bakimanyi abamu akwata mu ngalo nga bwakuweeweta atandika mbabane yo hands soft simanya bichi nga tebambadde bra as in the whole breasts are out. You are in an environment omuli abami nenga nakagoye koyambadde kakutte bwe kati wenna kakutte bwe ujja totula boda mu office no bwe ujja todde otambulo tekyo kigundo oti waggulu wonna wenna ne question gyomanyi bwogenda bwe buza kakati banaye mbadde nsaba kungambako kino bwe ujja ku musajja otambula yegunda bwe yegunda kimubeera eri mu maaso tekimusooka waggulu wali bw'aba atuuse wali omuntu gwasinga okwetaaga ayinza n'okwesigama ku mmeeza abana betegane ku jukira wane ekifuba akitadde ebweru ati oleno tasagalye agize visi manya babuta katopu ako bwe kati kalina engeri ka display nze wano n'alyoka agiramu bwati alyoka akutegeeze point wali woogira ne bamunyonyola nga tabitegeerirako ddala nga omubuuza bakugambye ki nga tamanyi. So abamu n'agenda ku mulimu ne full like face nga bagikoze makeup. That is harassment also. Where are you going to? Abamu babiwoza harassing the opposite gender. Yes. Let me tell you, they are harassing the opposite gender. If they feel like onaina interest in you, they will do anything. Anything okuseduce that as in face nejira teka kowe eno bi naberanga akanyonyi
n'agenda ku mulimu kati mulimu mutima mba nebuuza gwagenda okukola lwaki oconcentrate ayinza okuba akola nga gino ejjaffe nga wetaaga kulabikira mu kamera bulungi what they are interested in you is your brain not your face because bagenda kutunda face okay abantu abamu eno sexual harassment era nga bwe tugirese eno topic it's very sensitive especially elifa abakyala n'abaami naye oluusi ebintu nga bino bwe bituukanga mu society abakulembeze abali mu society I will give an example of a workplace abakulembeze abali mu bifo bino ensonga eno muleme kugibalaatiramu because bw'okiwulira okuva ewange n'okiwulira ewa Teddy n'okiwulira ewa Farida nga buli omu alina scenario gy'anyumyako please pay attention omanye nti abantu bano kye boogerako kiri very serious tulina aba bosses mu mirimu betuwuliddeko nga bagamba nti oyo ye olina omujjamu wali I have a sister of mine ebimu ku byamujja ku mulimu gwe of course was the manager and all that so the manager knows this lady is married naye manager amugamba kati olaba engeri y'okuba nti nkuyambako okulinnya eddaala n'okwongeza ku musaala nofuuka mukwano gwange natafaayo okay naye ng'engeri gy'ayogera naye eri inappropriate engeri gy'amukwatamu engeri actually gy'amusuusutamu n'okusinga abakozi abalala eri different so this one speaks up and is like munange nze ndi mukyala mufumbo nyina omwami biki engeri gy'okolamu naawe oli mufumbo twalibale ffena tuwaŋŋana respect mu society mwe tukolera the man changes atandika okulaba buli nsobi gy'akola leero tewakoze kino jo tewakoze kiri awo nno olimbyemu opresentinze bubi okiraba so ono atandika okuwulira nga environment efuuse toxic nasalo n'agamba no let me withdraw omulimu ngukole ki ngwesomye later on netumanya nti omusajja bakola ki bamugoba ndoza yagenda walala but mu environments mwe tukolera people keep quiet oluusi amanya embeera mwenkulidde akalimu kano bwenkafiibwa okuddamu okunoonya ne hasa oba gyempiseemu okufuna guno kansirike not because nti omuntu ono oba oli awo atya buti kwogera but because akalimu kano alimu ka protectinga so ne bamaliriza nga omuntu ono bamulinyeeko because they believe they can't talk especially ng'ali mu kuharassinga ali ku kifo kya wagguluko ku ggwe ebiseera ebisinga otya okwogera otya n'okwe-expressinga era omusajja oyo bw'anaatuuka ajja kukuba eriiso limu bw'oti ne statements zo zikyuke nedda tekiri bwekityo tekiri nga bwe mukirowooza tandika n'omudifendinga but because you want that job omaliriza okoze ekintu ng'ekyo nti ate abamu if they are sexually harassed abamu abasirika because bwe baayogerako ogwasooka tewali kyakolebwa kati bw'akiraba nga neera kizzeemu ajja gamba era nga bwe kyali luli ne ku mulundi guno bwe kiri nti oli ajja kugamba ne bw'onooyogera ani anaakuwuliriza nze ntuuka ew'omukulu ye gwe olituukayo otya you get my point ye gwe oba abamu they do those things oba just to put us down oba just to like they feel like they have to be superior oba they have to show us that okay I'm in this position olina okunkola ki olina okumpa respect but respect gye nkuwadde lwaki oyagala ate respect esukkawo nga gw'oli mu kuharassinga indirectly with the words you say with the statements you make ojja kukola ekintu agambe namanya nti omukyalo oyo engeri gyali bw'atyo ekikula kye bwe kityo ne bwe kityo ajja kubeera bw'ati ne bw'ati abamu sexual harassinga because of your religion because of the ethnic group gy'ovaamu namanya abo bali bwebati ne bwebati boogera ebigambo ebiri vulgar ku mirimu era babosi abamu ne bagamba it's okay nange nakimanya bwe ntyo kati bw'omanya nti oli mu environment bwetyo mbu yabadde asaaga soka weebuuze mbu yabadde asaaga nga n'abakulu mwebali bwe bateesa bwe bongerezaako so ebintu bino bwe biti ne bwe biti I think it's high time we come up and speak about them nga bwe tukikoze waneeno emessage etambule abantu bategeere nti bw'obeera mu kifo bange mu environment ng'omuntu akuyisa bw'ati ne bw'ati omuntu ayogera ebigambo ebiri vulgar binene nnyo bizitowa n'okuzitowa ku makya ng'oli akubiddewo eggambo nze era nnamanya bw'oyambala bw'oti nze era nnamanya nti bw'oyogera bw'oti olabika wasuze wano ate akasikini ko kagliterinze bwe kati ndaba ng'onyiridde olabika kati wano tuli mu mwezi bwe guti ne bwe guti actually omuntu asobola n'okumanya mbu oli mu periods zo engeri oba oluusi gy'olabiseemu naye ng'oluusi just kaba kagulo oba oluusi weekubya ekizigo kingi okusinziira okusuuka ku kyobadde weekuba naye olituuka n'akubira waawe statement ndategedde zira nnaku bwezi ne bwezi obadde musanyufu obadde nno musanyufu essanyu eno ojja kumanya gye liva
likwatirako bwessanyu lyange gye livudde gye lisimbudde weewati wabasuze walungi kebavudde wano nga bukyali nategedde ebigambo bwe bityo oluusi bitumalamu amaanyi n'otandika okulaba nga tosobola kwogera na munnoowo mboozi ezimba naye ng'emboozi yonna yonna etambulira awo era oluusi ojja kusanga oli nga ajja kuseka busesi akutunuulira akwesonyiwe naye kasita onootisi nga n'omanya nti gundi ono ne gundi ono tetusobola kwogera mboozi ya ssaawa 2 nga eddakiika 5 siga 6 awo omanya oyo omuntu weetaaga okkendeeza emboozi gye mugatta. Okay. Yeah. Thank you so much, Lillian. I want to take this opportunity just to apologize to our Ghanaian viewer who says he doesn't understand the language. This show is actually purely 70% Luganda, then 30% English. Yeah. That's why you find that we use more of the Luganda because we want to drive the point home. But yes, keep on viewing. Next time we can always keep on chipping in here and there because particularly today we're talking about the harassment, sexual harassment that happens in our society because it's common, it's happening everywhere, and we have shared our experiences where I know you know someone out there that has been through that, or probably you have harassed someone, I don't know, or someone has harassed you. So yes, you can tell us what you think about the topical discussion of the day. Yes, comments are coming in already. I saw a comment. By the way, I cannot say name and body shaming us while at work. Body shaming us while at work. What are you even talking about? Why are you telling him Smayanga? How can they call someone omtono? Gwe kanaliwewo bayitawo wano. Kanabutono. Gwe kanabutono yitawo wano. Simaya go work up for me yitawo wano. And ate tenyo obumanye empumi. Why are you describing me by my body features? Yeah, go work for me. Simaya go wechindo. Simaya go wechigere. I think also body shaming. Yes, it is not okay. Yes. Hey, what are you guys? I don't know, but I think it's not okay anyway. Yeah. Yeah, but however, if someone, like, if you have a conversation with someone and they're okay with it, it's maybe go on with, but someone else can come in the picture, probably in the society you're in, no meter like that, and then for them they're offended, whereas me, the Teangel, you're used to calling that, me, I may be okay with it. So I think in general, also body shaming is not really good, because the same way in my society I'm body shamed, if they body shamed me on social media, I would feel bad. Yeah. So I think it's the same way. We should just cut it. Stereotyping, yes. Also even in workspaces, especially nga mukola emirimu gye batasuubira nti omukazi asobola ogikola. Awo nga batandika okuyisaayiza. Nali manyi munaye abakazi tebasobola kukola. Manyi abakazi tebalina nnyo obwongo obukola bwe buti ne bwe buti. And you hear such people saying those things and you're like, nedda ddala gwe tolina bannyoko. Oba gwe tewazaalibwa mukyala. You would feel bad for a man saying all those things. Nali manya era oluusi omwala ayinza okumulaba omukyala nga ali mu ministry emu n'ayisawo statement n'agamba oyo omukyala teetaaga kubeera mu kifo ekyo. Oyo omukyala teetaaga kukola bw'ati ne bw'ati. No, oyo omukyala teetaaga kukola bw'ati ne bw'ati. Most of the times when you talk about sexual harassment, they point at the women. Mbu twambala bubi, tweyisa bubi, tukola bubi, biki biki. Naye nze ennyambala yange oluusi tekuwa ggwe bbeetu. Kutandika kufansinga, simaya kufantasizinga. Nti omuntu ajja kulemesa ebintu ebyokwambala omalirizenga mu butuufu n'akagoye akaali kakukwata obulungi tokyakambala. Okambadde olina obwongo bwe ne buvaawo awo ku ggwe. Because bakulaba every time you put on a dress akampepe agamba obugulu. Go obugulu yitawo wano. Nga bwe baguyita bwe bati. Oba oyambala akagoye nga kakutte bulungi nnyo atandika okwo munnange ebintu obinkoledde ebintu obinsibidde naye ng'ate saakugambako nti bibyo. Thank you. Omubiri gwange sikugambako nti munnange okuba naye bino mbikuwadde mbikukwasiza buli wolaba nga mbisibye bibyo. Buli wolaba mbu nga nyambadde mbu bibyo. Naye lwaki oba obisiba? Kinda first place. Nze ate akabiri ako oli kaasibye bw'akatunuza bw'ati ndaba nga kantunuulidde. Oluusi tebinyuma. Oluusi tebinyuma. Abamu basirika busirisi naye oluusi tebinyuma. Era oluusi ojja kulaba omuntu ng'akutunuulidde kwegamba nga yeebuuza. Bino muwala we bali bimugamba oba babigamba mukyala wo. Gy'akolera, how would you feel ng'osanze mikwano gye gy'akola nagyo giri bize girina ekifaananyi kye giyimba kye girina nga bamutuddeko bali ku ye. Nange leero tukubidde akateeteeyi. Omwami waffe naakulabiridde bulungi. Tozekola brother or sister. By the way, why are you even telling me those things? Anyway, let's dive into the comments. Yes. Many comments are coming in here. Anyone with a ready comment?
But I think use what you have mwesi jejola use what you have take business kumeza yayongeddeko bambi n'asasira Omumbejja nga sorry Omumbejja Luwedde for the trouble. Everyone deserves a right to his or her property. Shop privacy, property rights. We own ourselves. Yeah, that's true. Thank you so much Mwesigwa okubeera nga kolinga olaba. Tohamatovu, thank you so much for watching. Mukulu no mani yagambe kati nze mbuuza singa ngamba nti gwe owaka kumijjangu wano. Is it also harassment? It is harassment. It is not sexual, but it is harassment, right? Nze smile lwaki oba oyita omuntu by the features, by the body. Yeah, it's harassment by the way. Nga alina erinnya lye. Kanga omuntu gwa alina erinnya. Batuwa amannya gano olw'ensonga tebaagala buli omu. Kale mpita nabukeera. Mpita eri ekikawe ebanga eri ezonka. Omuntu ayagala okubanga ayita okunicknaminga genda oyina abaana oba baganda baawo batekeko amannya goyagala because abo okuze nabo you know ono gwe namugamba gwe nti ajja kuwulira bwati naye in a workspace abamu kufe as in wekwekerera because you want the job. So you might think omumanyi nnyo kumbe nga kyakulaga si kyali. They are just acting like that because they want the job. Nenge ebyo byonna byoba okola siga nti bimusanyusa. Tesilaba nansonga lwaki oba oyita omuntu by their body feature. Okay, please don't call people by their body features. Bakugamba tugenda vaano tugenda kunyuka leeti kumba alina ensonga ijja kuyisa. Brooke William, thank you so much for watching. Yagambye nti nze once you reply my smile bino bye tusmile you smile back next time temwagala tutambuzanga bajasi rap. I ask for inquiry 2 days I check on you. So simanyi awo kyatugambe wekigwera naye natugamba wabula topic balinga bantu betuwa namba za simu tutambuzanga bajasi teri kusimairinga omuntu akusmairinga oyinaga nonga bakismairinga kino balina bantu betuwa namba za simu nalyoka kubire olutata nga bwakuba you feel like I block you. Bwakuba. But if I give you my contact, you text me and I don't reply, it's not a crime. You're lucky I gave you the number. Stick to that. I'll reply you when I'm ready to do so. Hey, don't call me. Hey, by the message. I have seen your message. I'm just not replying because I'm literally always with my phone 24/7. Remember neighbors just next to me. So I must I just don't want. Bakusonyiwe. Yes. What about genuine be nerabira but ever mara ne go embasikuze I just don't want and it's okay. Don't also reply me on yours. Balekerawo okubeera nga bamanyira abantu olwokuba omuntu yakuwa okay. Paul Salongo agamba here following up and enjoying the show. Thanks for hosting. Okay. Oh yeah, we hosted him sometime. Thank you so much for watching, sir. Brooke Williams agambye no topic jamu agambye topic inungi but it's a good topic. Oh. Yeah, it's because abasinga twali tukozeeko ebintu bino bye twogera either knowingly or unknowingly abamu ngolowooza it is fun oba you are driving a joke but why are you joking with someone's body say lwaki ku mubiri gwange kwolaba ekintu ky'okujokingirako jokinga ku bintu ebirala mwabalanga mmwe abalanga mmwe sima mubasimaya biki. Why even telling me those things? Is that your place to tell me? Oba who tells you I'm obawala? I'm obawala. My Teangel Teddy, please address me as me. Not abawala. Someone just told me, bangamba abawala abasoga. My friend, talk to me as Bikobere Farida. I'm not bawala abasoga. Yamugamba gundi tuddangamu. Bwoba obulire oyagala kunoonyereza olina research. I think oli ku muntu omukyamu. Kubanga I mean lwaki oba okingamba? Yeah. Baba bakugamba bali kufunidde omuntu owa experiment and you experiment kwa bakolera experiment nekigwa naye osanze mu kintu kyalanya ate bangabana yabala basoga mu ebyo ebintu sebiba birungi ate ekisinga okuleeta obuzibu nti ababitukola bantu betubeeramu the whole time. Taba stranger because stranger jawa obuvumu kubanga stranger agenda okunsanga online ngenda kuwa ebibyo ku blocking. Mulimu abantu bamu abaflating na wateetagisa olaba ayitawo mulamu muntu osaaze kale n'osukka ali notandika okuyingirira obulamu bwange. But I think ne ku mirimu gye tukolera bwaba ayamanya gabagibwa agamu ku mateeka ageetaaga okubagibwa agakwatagana ku sexual harassment at least ojja funa ekibonyerezo
oli jamanye nti ne bwaba mugenyinga ze nga ayagala kusukka wali no komiteeka namba mukaaga ligamba litya okiraba amanye nti munnange wano woze tebasaagira bwebyo ebintu tebamala gabireetawo naye mulimu abantu abamu abajja kati nga wano kati ngeno office ntireeta abantu bangi nnyo naye mulimu oli ajja okujja ng'ali okke naye ng'omuntu gwazze naye ate nga munnange tali okke yeeyisa bulala bw'ayogera bulala the language that person is using they're even meeting you for the first time but the language they are using TikTok ine ebiwala bannange nga gwe guest yaze ku TikTok. As in, why would you be using that language? Yes. So amateeka ganena mu bifo like ewali nti waliwo abantu abakolerawo gateekebwewo abantu bamanye nti ne bw'obeera ffe nno mmanyidde ebbanga weetaaga okubaawo boundary naffe ng'abantu tuzicreating nti boundaries nti bannange bwe tuba tonyumya emboozi tusaaze nnyo naye tobuuka layini eno oba tobuuka layini eri mulimu n'abawala ajja okulaba omusajja atandika omumugejinga nga bw'agira ekibatu kye bwakyageze okiwulidde so fenaffe abawala oluusi tubikola because most of the times we look at men but also men look at us naye abawala abamu nti the language that is used somewhere nti omuntu bw'anajja n'asanga ng'abantu aboogera wano boogera olulimi oluli vulgar kifaananyi kikyatwala era avaawo akimanyi awantu awo abantu abakolerawo kyova labo ba tewali bwe wati ne bwe wati so amateeka olumu n'abaami basukkamu you are within women notandika okuba ng'osumulula omusipigo mb'ogenda siba kikalu okay why are you doing that oli mu bantu awali ne bwe bebeera nga basajja banno why are you doing that tosobola ku excusing nga n'ogenda eri n'oteekamu ekikalu kyo bulungi nnyo n'okoma abamu babeera basitula jeans ze simanyi oba bazitoyerera something like that and it is harassment. I mean oli mu bantu bakulu anything kisobola driving omuntu off topic n'avaako n'atandika okudda kutunuulira ono kiraba but also people speaking up in case you're a victim vaayo obeeko at least omuntu gosharinga naye oluusi ojja kusanga nga gosharinga naye yali akiyiseemu obanga kyakolebwa omuntu yomu obanga muntu mulala asobola okuwa amagezi on how to go about it but abantu obutayogera kikunyigiriza gwe obwongo mentally because obeera ne esteem yekka because ojja kwogera balandika okubawo ebigambo ojja kukola kino balandika okugamba akikoze because ali bwati okiraba so ebintu ebimu tebyetaaga binyuma nnyo ng'oluusi bisirikiddwa ate abaami abamu bamanyi okuharasinga abaana ab'obuwala ne badde eri public sisobola kalyako she's not my size she's not my level naye nga bwadde eri amuharasingira ddala mu inbox nadde eno mu public ate namumaking okufeeling uncomfortable kati olwaba kuyamba you keep those records ali mu WhatsApp you keep the records kubanga bamanyi okwewakana ojja kwagala oyogere yeewakane ate nga ne community terowooza ati omusajja oyo asobola okukola ekintu bwekityo kumba akikola kyonna kyabakoze records nti woonoovaayo n'oyogera olina ekikubaakinga ojja kuleeta obujulizi kubanga ajja kukusaba obujulizi nga toyina ate bwakukwatako mu ngeri gy'otayagala awo bwennyini woba oyogerera tomulinda kugenda ate n'ogamba I am writing to you to tell you that the way you touched me was not inappropriate. I didn't like it. Awo wennyini mugambe that is not good sikyagadde era tokiddangamu never never do that again. Anyway, with due to time again, so we started a little bit late and we are so sorry that we came in late, but as you see we have exceeded a few minutes because our producer allowed us to exceed those minutes to compensate the time we had wasted. But I want to take this opportunity just to inform you and remind you that Dr. Tumulese akatambya kemade mulaba asimanga HIV tumule tumumaze tufunye episode je bekuba just emirundi ebiri omwaka tugenda kulya butaala. Yes, Dr. Flavia Matovu will be here Tuesday at 8 a.m. on the Mighty Drive. Tune in. The page is The Alternative Uganda, YouTube and also Facebook. The Digital TV on Facebook. So tubeera live. So tune in. Buze ebibuuzo kwanza natandise okubuuza kati okay ye AIDS is omumala naye ate embuto zo tugenda zikola batya. Yes, don't forget to tune in. But anyway, without wasting any more time, I want you buli omu in seconds atwa katalikeka. Naye buli omu yayise mu ngeri gy'amanyi nti temutyobuula oba temuweebuula omuwala oba omwagala don't sexualize them. Go weeyogereko ng'omusajja beera musajja be man enough ogende omuntu omukwane properly okusinga bw'omunnaaba mu sexualizing the whole time.
Thank you Farida. Lydia Nakatereke. Naffe ng'abantu tweyise mu neeyisa etuweesa ekitiibwa. Teweereetera ate bantu kuyisa mu ngeri because naawe kennyini ng'omuntu teweewa respect gy'olina kwewa mu society oba n'abantu b'owangala nabo. Much Lydian. I think may I re-echo the fact that when someone does something, why would someone bad touch you and you entertain it? Tell them never do that again. I'm not comfortable with it. And me, sometimes there is one as at campus. In fact, someone blocked me from going somewhere, and he pulled me back. So I told him never ever touch me. He didn't buy the bad touch, but I told him, do you know that I can sue you? Who are you to block me to go to my hostel room? So learn to stand your grounds. Not because you are wakajaja bichi, but whenever you don't have limits, people take it for granted. Before you know it, you lack dignity. Guys, Political Dice tomorrow at 8 p.m. with me and Farida Bikobere. Tune in. Guys, bye-bye. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.